Webale kwekumira ku UBC TV nze Agnes Nalukwago okutuusako alipota embeera y'obudde enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitalimu era ng'okusinziira ku alipota gye twafunye Masindi ebadde ne millimeters 49 n'obutundutundu 5 Kasese millimeters 18 wabula ate Bushenyi millimeters 8 n'akatundu kamu. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ssaako n'empewo empeweevu ezikuntanga ziva mu bibira by'e Congo okudda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo, olwo mu bukiikakkono tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'akasana kaaka katonotono. Wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko mu Soroti tusuubira akasana okwaka nga etobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu eri waggulu lijja tuukira ku degrees 29 eyo mu bukiikakkono. Wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ku degrees 26 olwo mu nsozi ez'e ebbugumu lijja tuukira ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne Paris tubisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu Nairobi lijja tuukira ku degrees 23. Wabula ate Dubai tusuubira akasana okwaka nga metobeseemu n'ebire, olwo mu London tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu lijja tuukira ku degrees 8. Eyo betusobodde okufunayo okuva mu kitundu ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Nze Agnes Nalukwago sigala nga yekumira ku UBC. Weeraba.